Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi ng'abayizi ku ssomero lya Chibumba Primary School e Kisoro nga bazannyira n'okutambulira mu mazzi oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya ku Sande eyaviirako ekitogo okuboga amazzi ne gabuna mu ssomero lyonna. Tukitegedde nti obukeeredde olwaleero ng'abayizi 20 bali ku bitanda bapookya namusujja olw'obukyafu bwe mu mazzi gano anti ne kabuyonjo z'essomero nazo zaabadde zaabooze. There is an impact of young children who are suffering from malaria. Like 20, they are now admitted at hospital, at Chafri Center 4. Because of these floods, they are suffering from malaria. Others, they are suffering from diarrhea. Okugezaako okudduukirira embeera olunaku lwa leero ebitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo ne gavumenti basitukiddemu okujja okutaasa embeera. Today we are very pleased to be here with the Commissioner in charge of Education and with the District Disaster Management Committees to do an opening of the disaster mobile shelters which are going to provide education and protection services to the learners here. Tutaddewo tents 3 nga buli tenti esobola okwaccommodating abaana 2 okusobola okulaba nga okusoma kwabwe kugenda mu maaso ate kutaataaganyizibwa ate abaana babadde bagenda kukola bibuuzo. Banera baweereddwa obutimba bw'ensiri abayizi okusobola okubusulamu so kulwa nga ekisujja kiddamu okubagwira. The government of Uganda through the Ministry of Health has distributed treated mosquito nets. So I would like to appeal to the parents to ensure that their children sleep under treated mosquito nets. Tebakomye ku ssomero kwokka wabula badduukiridde n'amaka ag'enjawulo agakoseddwa enkuba eno n'ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Edde n'okugaba ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eri families 12 eziri mu kitundu kino bonna abakoseddwa amataba ge baafunye olw'enkuba ennyingi egenda mu maaso. Kyokka basabye abatuuze okwewala okwesenza mu ntobazi bagogole n'emyala egiviirako amazzi okusaanyawo ebintu byabwe.